Dr. Nabatanzi Elizabeth Lugudde yazimatuza okujjambula abantu bw'abadde akomye okubaggyako ssente nga basuubiza okwatwala mu ggwanga la Canada okuba ekyeyo. The truth is abaana bagenda ebweru era bagenda Canada. Okwesa kampani. Bino ebadde kawempe tulula nga Dr. Lugudde awali talina woofiisi ntuufu wakolera era nga kigambibwa nti abadde abaggyako ssente mu lukojjokojjo. Siwali kampani gye tukozesa wabula David Kintu akola mu yakola ku bintu bino. Abantu bano bagenda e Canada by next week bajja kubanga bagenzi. Kigambibwa Dr. Nabatanzi okukwatibwa abadde aliko ekifo ekimu abadde asinkadde abantu bano ng'alinze kufuna balansi yasigalayo kyokka asanze bamulidiridde era kabuze kata bamugajambule. Talina pasipoti tagendangako Canada. Bannange mbegayire temunkuba bifaananyi siferanga ku muntu wano wallahi era bakulipoting okudda mu Uganda. Reporting that is overstay of a visa. If you overstay a visa in USA, in USA, they deport you. Bwabuziddwa abantu bakola nabo atamyetamye. Size kuferera mu ofisi yawe bebajje wange nga baagala batandika okwesensinga ettaka lyange. Ne bagamba basoka kungamba ati baagala kungulako yiga 7. Ategeeza nti alina kampuni etwala abantu ebulwabula ng'aliko abantu abalala bakola nabo okubatwala e Canada. Ekyo kakati tekiriiwo nti location. Naye siina office naye nange ndi waliwo ankozesa ye David Kintu. Wano amukwadde bamubanje bafunidde omukisa ne bakubira bannabo amasimo ne bakuŋŋaanira ku poliisi ekawempe etula. Nze nga nfera bungi. My lord. 2 years. Wali kufera bantu 2 days. Mama nyabo. Wali kulaba nko muntu agenda abroad. Minus a visa. Amukubetogeko bagamba nti batunda ebintu byabwe omwali emmotoka n'ebirala nga basuubiziddwa okutwalibwa e Canada kati emyaka ebiri teri kitambula. Nze nzijukidde n'obusuubule bumukwata natunda mmotoka nagikuvugira njagala mubeere sure nti mugenda. Nange njagala ssente zange. N'olw'ensonga eyo tusaba buli muntu yenna ayina jjali ng'amanyi nti Dr. Lugudde Nabatanzi Elizabeth yamufera oba yamuggyako ssente amutwala Canada si bituufu. Ajje ku kawempe wanetula ku poliisi ayambibwe. Abapoliisi okuva ku empetula bazidde bakwata Nabatanzi ne bamutwala abitebye. Bwetuukidde omwogezi wa poliisi mu Kampala Region Patrick Onyango akisiza okukwatibwa kwa Dr. Nabatanzi ng'okulonyiza kugenda mu maaso. Yagenda mu bitundu bya njawulo nga Kawempe, Entebbe, Mukono, wano ku Old Kampala ng'ajjayo ssente ku ku bavubuka ne ku baana bawala. Okunoonyereza kutandise, twagala kukubiriza abantu mulanga nti oyagala genda kukolera wabweru mbadde tusaba noonya kampuni eri registered. Ronald Kasasa yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.